tukyali mu programu yaffe akabinkano wano ku Bukedde TV. Wayagala okutwegattako ng'oteeka ekirowoozo kyo ku Facebook, genda kuliko Bukedde TV akabinkano, teekawo ekirowoozo kyo. Nina ababaka ba Parliament babiri balonde balinze kulayira, omu ali mu lukiiko lwa East Africa akakalabya mirimu, Honorable Kalwanga, Honorable Simeon Subuga balonde, ate ne Honorable Michael Sebalu ali mu lukiiko lwa East Africa. Sebo obadde olinako oyongerako? Honorable Kalwanga ensonga ejayogera nnungi nnyo, naye kye tulina okwiza kiri ekintu kimu nti twagenda mu nkola ebibiina by'obufuzi. Kati ekibiina ekisinga okuwangula, owangudde pulezidenti, owangudde n'ababaka, kyekikola gavumenti. Kati kati singa FDC yali ewangudde tukitwale, bandi badde nabo bajja ne manifesito yaabwe. Kati manifesito eno NRM yendagaano gya kwane bannayuganda emyaka ginemeka 5 era gye tulina okuteeka mu nkola. Wabula kye tulina okukola kulaba nti bannaffe ab'oluuyi olwakanya gavumenti tubaguza nakyo kitereeza tubaguza oluwabula si wakanya naye okuwabula manye tubaguza ebirowoozo byaffe bano bajjidde mu defiance n'olwekyo bo bazenga ekibiina ekiwakanya. Eyinza okuba nga concept yaleetebwa muntu okujjako naye ng'ate ebigendererwa byabyo oba abali emabega w'ekintu ekyo kati be balina okuvaayo ekyo ne bakyogera bakyeggyeko ekyo be bakyeggyako. kati nabo ekyokulabirako programu zaffe ezisinga ffenna zituyambanga eggwanga. Kati tulina programu y'abavubuka okubongera ssente. Okiraba ebusujju olina abavubuka, Kasana South olina abavubuka, naye omulamwa ssente zino abavubuka zibakoze ki, zibatuuseeko zitya. Waliwo programu president gyatandika enajjereeri najagala nnyo neera muno manifesto yaffe tugenda gigaziya titusanga abavubuka katugeza abavubuka babanga baweesa ekizibu kyabwe kubagulira byuma bibakozesa mu kuweesa n'okubasindikamu babanga bakubi ba buloka baleetera obutiba obw'omulembe babeeranga babazi bawe ebikozesebwa mu kukola ki mu kubajja sokola kiba nti kintu kikulu nnyo naye okuddayo ku kibuuzo kye wabuuzizza nze era nja kuddayo kati ngono omukulu omwogezi wa task force yaffe ne secretariat kati secretariat kyalina otukulira ffe nga babaka tugeze ng'aba NRM kwe kutubangula era manyi eyo programu mu bbanga etayira bagenda kufuluma batugambe nti oba tugenda Kyankwanzi ejja kubaawo nga temunnaba nakulayira ogenda okulayira ng'olina orientation entuufu endowoozayo bwe wabeerawo abalina endowooza ennungi ebeegattako mu kubangulwa okwo ng'ono Kalwanga wano walina okuyingirirawo bagiyita MOU memorandum of understanding nabanga gisayininze natakamaliza owekitiibwa nobanga ogisayininze kati ogamba nti kati tugenda Kyankwanzi tugenda naawe kati tubeka tubonga naawe kira bulungi onale gamba teyina buzibu kwa kati kantu katono nnyo noga nti kati nze siri kutabaala toli ntabaala wano tonyingirira tonyingira zenga independent naye ndi nammwe era tutambulire wamu mu byonna kiri kimu as long as banabusujju kyensayininga bakifunamu automatically wakati busujju ekyo ekyo nedda mwami Nsubuga abantu betwogereramu batulaba ate bamanyi bakola judgments eziri ezaabwe okusinza ku kyayogedde kino kyagamba njagala omanye ekintu kimu nti eri manifesto ya kibiina manifesto ey'ekibiina ate ekulembeddwa president nejjukira nange ku ground mbadde ne manifesto gye mbadde ntambula nayo wano kampabulemu kati bwe buzibu bw'okubeera nampawengwa kuba bw'obeera independent obeera forced ogamba nti olina manifesto tolina busobozi buteeka mu nkola manifesto eyembeera mugisize mu bantu bangi ate saagala tukitambulire kakati nze kanjogere n'ono w'ekibiina kubanga oli byenjogera kalabika tabitegeera bw'obeera mu kibiina manifesto gye mutunda eryemu era kati wano Kaguta si ye yawangudde kumpi manifesto gye twatunze ng'ekibiina yajogeredde bulungi era bannayuganda gye baguze kati era abantu ebirowoozo ebyo bye baguze kakati ffe nga mukulu Nsubuga owa Kasanda South nga mubaka kati ebintu by'abakasanda mulimu ebyenjawulo ebigira naye byonna bigwa mu manifesto y'NRM era wano yabadde tayinza genda n'aleetayo yiye enkontana ate kati
olumu omugaso weguyambira naddala ng'oli mu kibiina ekiri mu buyinza nti system oyinza ogikuba akaama ogambira ng'omwana w'aboobo kinaye waliyo nakano ko ne kayingira waliwo akantu kendowoozaako ntekewo akantu kano banne kambasese banange ekibiina kizitwa mukulu kalwange ekyokulabirako munasonye okubagulira kyo naye okolako obuzito bw'ekibiina mukulu kayi sinanayira ni mubaka muki mulonde naye ku lw'omukaaga nfiirwa mu constituency yange omuntu eyafa mukyala ajati Lubega Joeli ala musasire byamusobako naye nga ye namwandu wa Haji Lubega Hamedi Kayingini bomanye ebya Luweero abasajja abali mu lutalo ali ku level y'abaji Kigonga abo kati yakola nnyo mu lutalo nembikira amakago ba president n'amanya nti namwandu wa munywanyu bwe bali mu lutalo yakoze iki yafudde naye musaawa busaawa nasaba nga 2 nga maze okubika babali bandusizaako obubaka n'amabugo gawo kadde bumeka butano bwa Uganda ne mutwala nekola ki embuwayo kale ndaba kubekibiina era awo gwe wabadde ndaba obuzito bwaki bw'ekibiina ndeka mazina kano nalibo kalwanga ugambye nti bannabusujju nga bafunamu wakati wonange ensalo zitwawula nze nkugamba nyanja yetwawula bayirawo balondera ewo ne bavubira ewange n'abavubira ewo balondera wange kakati busujju ng'essaza libadde lya NRM mukyanga tutandika ogutali musango kakati togenda kwetawo kipya era byonna ebiri wano bigasa busujju banabusujju babifunamu mukulu kalwanga eddakiika emu ndeete kyenjagala okuleeta ne mukama wange mu byobufuzi njaga tukiziganye tiwaliwo ababaka ba parliament abalondeddwa nga n'omuwendo guwera nga bagide ku kadi ya independent kyembasaba kiri ekintu kimu muleke kulembeza nnyo manifesto eya NRM wabula tukole ekintu ekiri accommodative esobola okuŋŋaanya abantu bonna tutambulire wamu kubanga abantu betusavinga abantu betusavinga bansi Uganda abeetaaga obuyambi obuli awamu wadde president bw'aba yalondeddwa gwe kenyini otugambye ti president yamaze okulondebwa n'abaka parliament bamaze okulondebwa ne chairman ba LC 5 balondeddwa abakola government ejjudde kirungi nnyo niyo kimanyide ddala nti ne ku ba chairman ba LC 5 kuliko abazenga baki ba independent bagwa ku luuyi lwaki wabula saagala nsinzire ku TV eno abantu bantwale nti nno ebigambo ebyayogeddwa Kalwanga yalabisenga awakanya manifesto ekyo njagala nkimutaase ekigambo kye tutayinza kukola era kino nkyogera openly tetuyinza gamba nti tetujja kulembeza manifesto eno ye manifesto empanguzi ekyenjawulo ekiriwo manifesto eno ye manifesto empanguzi era eggwanga kwerigenda okutambulira emyaka 5 enjawulo eriwo nti newuwe yazze nga independent ne mu district ze batuwangudde nga Kampala manifesto eno egenda kuweereza buli muntu nga tesosola ekyo kyekyenjawulo ekyo kyekyo service bwe tugamba abavubuka okufuna buli district ejja kufuna billion 2 ku lw'abavubuka kebenga yatuwadde kebenga teyatuwadde ejja kufuna ng'etambulira ku manifesto eno kuba kati ffe obukulembeze bwe tulina bw'abannayuganda bonna abatuwadde n'abatatuwadde ffe tulina bakolera yengeri yokka gye tujja mu kulonda okujja batutunuulire nga bangi batwegatta nako olw'empeereza yensonga lwaki tutekesira ku service delivery eri buli munnayuganda nina kenabadde ndeese katono nnyo mwami Simeo nina akantu kenaleese ne kasigala mu ddiiro kempulira kenjagala tugguse nti nga tutunuulira obuweereza mugenda kufuna orientation wano mu nnaku zino aba NRM abalala simanyi muyingire mu parliament mugenda kutuukira mu kiseera kya kuyisa budget gye mugenda okuyisa yegenda okulondoolwa naye nga tutunuulira emyezi 3 gino egisoose ekibuuzo onalebo kyabuuzizza kiki ekiddako nga tutunuulira abakozi b'emirimu kubanga mmwe tebagenda kuba banja nguudo naye bagenda zibanja gavumenti era bagenda zibanja abazirondoola tugeze ssentebe wa district ne ba councillors naye wakati awo ani kubanga first of all
endagaano mwami Museveni gye yakoze ne bannayuganda nga bamuwa akalulu NRM gye yakoze kale kubanga era abadde agamba mulonde abadde agamba nti mulonde NRM. Olwaleero bagenda kubabanja. Mulimu ebintu ebimu ebibadde bitatuuka mu bantu, si lwakubanga gavumenti tebiwaayo, si lwakubanga tebaagala kubikola, naye omutima gw'ababikola guliwa. Ng'osanga omubaka wa palamenti tasobola nagendako mu kanso n'atuulayo nga ex officio n'atuulayo alondoole okuteekawo olujegero olwo. Wenjagala tuyambe kati abantu baffe kipyaki mu myaka gino 5 bana tulabewo ekyenjawulo nti no Uganda eya 2015 yaggwako, eya 2016 2021 ereese bibala bino. Kakati nze mu bbanga lyemaze nga noonya akalulu nkizudde nti omubaka wa palamenti nga tolina district tolina kyosobola kukola. Era ekyo bwe nakirabye nakoze akatiise mu bende wali obadde ogobera politics waffe bwe twagendedde mu kalulu kana ka president akaba MP mu bende yonna abadde maze okukakasa nti chairman wa district agenda okulondebwa yali ku ludda olwakanya government wala opposition kyabadde kimaze okulabika. Naye bwe twamaze okukuba akalu president afune n'abanga obululu bwafunye mu bende bwa district ekute kyakuna mu ggwanga lyonna abaka 7 bonna bayiseewo n'engenda kazindaalo ne naanigirira lala yogedde abamawulire ne bagamba tuwangudde naye kati operation gye ntandise bagiyita operation return Kibuka Moti mu bende n'empita bannange 7 owekitiibwa Bena Bugembe, owekitiibwa Meja Kakoza, Tony Semule, owekitiibwa Mbatekamwa, owekitiibwa Michael Bukenyayiga, n'owekitiibwa Patrick Nsamba. Bonna ne tutuula ne tugamba tugenda kuswala maaso ga president ne wa secretary general. Tuwangudde, president awangudde ne district tukoze iki? Tugenzeeko. Ne tuvaayo n'enzija n'akakodyo, mayo obukodyo bwe nali mu Kampala nayiga obukodyo bungi. Ne bagamba tukole ekintu kitya? Bwe mugenda mu structures tufunye obuzibu. Kubanga structures babadde tebwagira Kibuka Moti. Buli muntu addeyo mu constituency ye ayite bonna bakakuyega abadde bamukola ki? Bamunonyeza akalulu muyite Kibuka Moti abasaba akalu yetonde babawe ebizibu byonna tugende tumulonyeza akalu. Twakikola ku Sunday mu constituency mukaaga zonna nazituukamu era ku Monday ku Lwokubiri ku Lwosatu nga tuwangudde. So kino kyandaze eki okujjayo kyolaze nti omubaka wa palamenti wadde oli bizi otya wano mu Kampala gerageranya obudde ng'omukulu bwagambye ogende ku district otule mu lukiiko kuba oli ex officio sente tuli mu nkola ya decentralization. Sente zonna ziddayo ku district wano tuziyisa ne bazisindika ku district. Kati olina okugendayo kati walabye NRM era NRM omukulu ono nze omanye omunywanyi wange ebyo tunange byabusi tubadde banywanyi nja kulaba engeri gye mutwalayo wa Honorable Justin Kaswero Mumba tusayininge MOU n'ekyankwazi tugende naye era njagala okulaga kiriwo ekiti baleese ebyuma mu district 16 bayongeddeko ate bagenda kwongera kati ojja kusanga district zonna kwa zirina ebyuma kubanga kigambo nguudo n'okusima okulima enguudo n'okusima ddaamu mu constituency kintu kikulu nnyo naye ogagwa omubaka tolina tractor erima luguudo kubanga olina chairman wero C5 ng'olina ekkaawo enguudo zirimwe kyenjagala mupunso bw'omanyi kyekirungi kyenyina mu district y'Emityana chairman yayiseemu mwami Joseph tulitambula bumu mwami Kato owe omulongo tutambula bumu katulina bw'oyinza kunjija ku bantu bakozi kulemesa bannabusuju okufuna kibala Honorable akakalika ebyo birungi ekintu kiri kimu kyokka kusayininga busayiningi tewali kirala nenga oli mu kintu Honorable Sebalu formalizing actually sayininge ate era akkirize nti manifesto nejja muyamba ekyo kyo kikulu nnyo kirinako buzibu kubanga yo ekirungi kyayo kati ebigenda okukolebwa ekyo olaba nti ngambe kati ababaka balina okutandika okutunuulira bukiiko ki nabwo bukulu nnyo kubanga obukiiko ebintu bino byonna bigenda kuyitayo era bwe biyitayo ne bituuka ewuwo abantu ne bafunamu bikoleddwa mu kisanja kyo teri mulala ayinza kufuna credit olw'ebintu bino nti bachairman b'amagombola bonna bagenda okuyitamu mu magombola atano agali ebusujju agakola busujju ng'ovudde Malangala mpaka wansi ebbanda bonna ba NRM mu kubeera aba NRM babadde ba campaigner bange kati olina bw'oyinza kugamba nti ngenda kwawukana ku bakozi n'abo bennyini abateeka program za movement mu nkola kye tulina okukola kiri kimu awawabye ne bwe tulaba weetaaga okutereeza mukkirizeewo
ke kali akama ko wayogeddeko nti awetaaga akama mukatukube embeere ekoleki waliwo ekigambo njagala okweyama maaso ga onalewo tigenda kufiira kopi ya manifesto eno ku lwomukaaga twabadde ku television emu ne onalewo Sewungu ne muwa manifesto n'agisomamu n'agisiima ne mugamba kopi gitwale kane ne muliraano wange nengera muwayo kopi onatukira okugenda ekyankwanzi amaze okuyitamu onalewo Sebalu wabaddewo always ekigambo mu byonna wabaddewo ekigambo kya supervision oba monitoring nga gavumenti eno etadde ssente nyingi mu bintu ebikolebwa mu malwaliro mu nguudo mu masomero mu byobuyiiya wakati olaba n'abavubuka be bawadde ssente ne bayiiya emirimu baba otunuulira Museveni yali ayogera abeeyawa ekyuma Najeera ng'olaba waliwo obuyiiya wabaddewo obuyiiya naye baani abalondoola nti nze bwe bampa obwa minisita nja kukola kyenjagala omu atuuke n'okugenda ebweru pulezidenti ayagala okubaako kyamutuma akubayo essimu ti yagenda Amerika taliwo tagambye mukama we minisita nga alina byatatuukiriza yensonga lwaki olaba ebisinga obungi n'abantu ku byalo nga bagamba twagala Mwami Museveni ajja ayingire mu nkayana z'ettaka naye ng'alina abasobola okukikolako ensonga eno mugitunuulira mutya kwakati gwe mwogezi w'olukiiko olwo kati ensonga olina gitunuulira mirundi esatu omulundi ogusooka ku supervision naddala ey'abamemba aba cabinet ye prime minister nga akulira olukiiko olwo n'akulira emirimu gya gavumenti naye parliament ekola omulimu gwa supervision munene nnyo ng'eyita mu oversight committees kubanga buli ministry erina committee egirabirira egikolako oversight era komiti eyo yennyini yegiyisiza ne budgeti era policy statement ejja mu komiti eyo budget ejja mu komiti eyo n'ebikoleddwa birina okujja mu komiti eyo kati kyetuvudde tulaba nti kyetaaga ababaka era kyova olaba nti ababaka kati nga ababaka 7 abava Mubende tekiba kya buvunaanyizibwa bonna beeteeke ku komiti emu kubanga ekyo kiba kifiiriza eriiso okulondoola n'okumanya ekijja kati kiba kyetaaga buli omu okusinziira ku bumanyirivu bwe n'obuyigirize n'ebirala ne mwegabanya ku nguudo wakisi ne mubeerayo n'omuntu mu agriculture ne mubeerayo n'omuntu mu health ne education kakati ensonga ezikwata ku masomero ne mumanya nti kati ffe ng'ab'Emubende ebikwata ku masomero gundi ye lead person yatutaayiriza eyo era yasobola okubatemyako nti omanyi baleeseyo seed school buli constituency erina okufuna kati gwe naawe nga Ssekinnoomu n'okola kakuyegewo naye nga munnaakuzigiridde kati ne wakisi nebeerayo aliyo kati ne babeerayo olwa information naye ate ne babeerayo n'okulondoola okulaba nti emirimu gikolebwa ku side ey'abaminisita era wano wetwagalira ne secretariat nayo yennyini ebeere nga naye erina monitoring mechanism kubanga kati wano wetuyise akalulu ekibiina kyekikanoonyezza naye ate kwononerwa mu minisitule eyo oli n'agamba health yamulu ne batandika ebyo biki naye nga ate ssente zayisibwa okuddaabiriza amalwaliro ne gatakolebwa mu budde ne bireeta obuzibu ku sayidi y'ekibiina n'olwekyo n'ekibiina kirina okutandika okubaayo n'enkwatagana checklist nekigira nti minister wa agriculture budget bagiyisa naye nga tetulaba bidiba mu bitundu ebyo ebyolukalu ebyetaaga amazzi budget yayita kati emyezi 4 tetunalabawo kitambula kati n'abaweereza bano babeere ku bunkenke nga bamanyi nti nabo balina okuba n'obwerufu ate balina okukola emirimu kubanga n'omulimu gw'okoledde mu budde obutagukolera mu budde kifiiriza bannayuganda oluguudo bwe lubanga lwakolebwa mwaka gumu n'olukolera emyaka 5 oba ofiiriza bannayuganda abajja odukozesa ku nsubulagana n'ebintu eby'enjawulo n'olwekyo paalamenti y'emu ku leve ey'enjawulo etunuulira accountability sector by sector era kyova olaba nti kati abaganda bange bano bajja bawa statements ekimu ku biremesa ababaka obutakola mirimu bulungi bwe butasoma ebintu kubanga olumu bagamba nti ebintu ebyobuvunaanyizibwa mu baddugavu bikweke mu biwandiiko teryajja bikwekula era ojja kusigala ng'oli bulungi n'olwekyo ababaka okusoma dokumenti ezo ezireeteddwa
kiyamba kinene kuba olumu bazizikamu obuwaayiro nga sente zigenda kufiira waawo mpitirivu. N'olwekyo omubaka ng'oli kakiiko twala obudde soma ebintu byonna ogende mu debate nga bw'odibetinga n'abantu bamanya ekinyusi kubanga waliwo bweweteeka mu levo esoma nobanga ebirowoozo byo bikubaganyiza ku bwino ne bano bakusaamu ekitiibwa ne sipiika akusaamu ekitiibwa era waliwo ensonga we zibeera kati sipiika namanya nti ensonga internal affairs gundi ono bulijjo abadde azikwata bulungi kati olumu waliwo wayinza okugamba waliwo issue eno asimeewa what is your view. That is a point of confidence ng'alinga ayagala okufuna obukugu bulambike bulungi parliament emanye wawe erina okulaga. N'olwekyo ekigambo ky'okusoma ng'oyagala okukola accountability ne oversight entuufu olina okusoma ebiwandiiko ebiweebwayo n'obitaputa bulungi ate ekirungi n'abakugu mu parliament mwe bali b'osobola okwebuuzaako ne bakuyambako okwongera okubittaanya naye nga parliament awo ekolawo nnyo ng'esinziira mu bukomite obw'enjawulo obulabirira emirimu gya minisitule egy'enjawulo. Manyi tunaatera okumaliriza naye mwami Kalwanga Honorable kankuwe kino ne Honorable Simeewo. Honorable Sebalu ayogedde akantu katono naye nga kakulu agenda kusaba ne secretariat etandike okucekinga emirimu gy'aba minisita ecekinga emirimu gy'aba CAO ecekinga emirimu gy'aba RDC kubanga bakozi ba gavumenti era ezenteekateeka sebo sinze nzisabye naye mu birowoozo bya ttiimu empya eri ku secretariat ebirowoozo ebyo biri mu kubaganyizibwa era kyemmanyi bajja biteeka mu nkola kubanga balina enteekateeka okulaba nti batandika okukola mu nkola ey'enjawulo okulaba nti ebintu bitambula bulungi. Mu ddakiika ng'emu olowooza enkola eyo eneeyambako okwongera ku bulungi bw'emirimu egibadde gikolebwa? Gamazima 100 nkakasa nti ekibiina ekya NRM bwe kivaayo n'enteekateeka eyo kigenda kuggyawo emiwaatwa egibadde kireetere ebizibu ebitundu 99 ku 100 okugeza sente z'abavubuka zaasindikibwa ne zigwera mu kikuubo. Ffenna abali wano n'atasobola kukyogera akimanyi ti sente ze zaalina okugenda si gye zaagenda naye ani yalondoola okuzuula ti abavubuka sente zino ezaayogerwako nti zajja abantu baazifuna n'owulira nti sente zaaweereddwayo mu minisitule y'enguudo ate budget bwe badde bafundikira omwaka sente ne bazikomyawo. Ddala ani avunaanyizibwa ku sente ezo era ani alumwa? Munnayuganda asigaddewa ng'alaba waliwo oluguudo mwe tuyita nga lujjudde ebinnya kyokka ate n'awulira information egamba ti sente zaziddwayo ki mu ggwanika. Nze ŋŋamba bw'ebanga enteekateeka eyo weeri kigenda tuyambako. Kino era njala kigamba muganda wange Simeewo Nsubuga nti Kalwanga si kumusayiningisa nekola ekirungi ekimwagazisa olunaku lw'enkyo jamusanga ku mulyango nga yakonkona kasaalabanga gye tulaga tugenda kutuuka naye bwe nalaba nga waliwo enzikiza ne bw'onooyagala nsayininge nja kukyuka ntunula ebbali. Kino kyekakasa terakaayo bwebanga gavumenti ya NRM enteekateeka ekitadde mu nkola nga tetukomye kubiwulira buwuliziwa wano kigenda tuyamba nnyo ensi yaffe ekigireetedde obuzibu kwe kubanga abantu beeyagaliza bokka kubanga yatujja biteekawo tumale obikola ne ba ministers baweebwa emirimu weesange ng'omwana atalina kuba na mulimu yagufunye atalina bumanyirivu mu nsonga yaweereddwa obuvunaanyizibwa kigenda tutwalawo tugenda kumaliriza tukoze gadibengali nga oli abadde asuubira okugenda mu maaso tutemye tudda mabega era okuddamu nga bw'ogambye nti akalulu katumenye nnyo tekatumenye lwakuba tetwagala kunoonya kalulu naye katumenye oba kabamenye olw'okuba nti enkola ebaddewo ebadde enfu singa wanaabaawo checks mu buli mutadde minisitule zonna zonna nembanga muzikuba mu tooki embeera ejja kutambula bulungi era munnayuganda ajja kweyagalira mu gavumenti naffe enkya tujja kukonkona singa embeera enebanga eddakiika ng'emu abantu babiri kakati enkola eyo ejja kusobokanga bubuziza ng'erawo naleo bayogedde kubanga kati sekretari yaffe sekretariat enjawulo gyeyina nti kati abantu abagiriko bali ku full time nga tubali tulina obuzibu titubali tulina secretariat nga abantu bali ku secretariat ate bali ne mu gavumenti ndi secretary general abadde prime minister kati nga tosobola kwawula bibiri naye nga nze tumaze okugenda mu kokasi nja kweta
n'ekiteeso kino nti sekuyiteri yaffe yonna nga bweri kati ekulemberwa Honorable Kasule Lumumba bafuneyo kye bayita working visit oba yawukisingesi bagende South Africa kubanga South Africa ANC ng'ekibiina kiina kye bayigama kitunulwa kikola obwannampala eri gavumenti eri mu buyinza ne bwaba minisita secretariat ya ANC mulondoola sente zino baziisa kino kikoze kitya kuba ku ngoma yabe nakati ngabula bitukoze campaign eno secretariat yebonye nnyo okusinga gavumenti okiraba so kati banabanga bakirondoola nti sente ziyisiddwa ez'abavubuka ez'abakyala zino zaffe zabona bagaggawale naye zituuse ku bantu secretariat eteekewo enkola eyo ng'erondoola naye ng'erondoola okulaba zebasindise mu bende zatuuse ezakasana South zatuuse bwabanga minisita ono yaliko obuzibu era abenga avunaanyizibwa. Honorable Sebalu kino kibuuzo bakimpadde kikyo olunaku lwaleero mwami Mbabazi afayirinze nga alaga obutali bumativu ku byava mu kalulu okyogerako ki kubanga ekisooka byonna kyenkyogerako nti ddala Mbabazi talina nsonyi ekyo kyensooka kubanga owa 1.4 abantu nowemwakomera naye sebo omusajja muzibu olugero balugyewo talina nsonyi kubanga kati ye oba oliawo yandibadde yemulugunya oba nga waliwo ebitatuukirira bulungi kuba okulonda kuno kwalimu liigi bbiri kwalimu woyinza okuyita kuba okusooka twalowooza nti omuntu ali ku bwa pulezidenti ali omu Yoweri Kaguta ne tulowooza nti owekitiibwa Mbabazi ne Besigye balwanira kifo kya leader of opposition naye ate twagenda okukkakkana nga alwanira ekya leader of opposition naye ali omu eyali alwanira ekya pulezidenti yali omu Yoweri Kaguta eyalwanira ekya opposition yali omu Kizza Besigye ne wabeerayo n'akakundi Mbabazi ke yalimu ne bakyalya ne bamabirizi nga balwanira ekyokusatu naye ddembe lye musajja munnamateeka omanyi waliwo omuntu lwatayagala kuva mu mawulire kuba kati Mbabazi amawulire gaabadde agavuddemu naye kati omusango gugenda kumusigaza ng'akyayogerwako tubasiibule abenga nga wakiri bangamba akadde kaweddeyo Honorable Simeo bangamba eri tusiibule Honorable Sebalu basiibule banaye mbebaza nnyo tugende ku Lwokusatu tuwagire bameeya ne kanso z'ebibuga kubanga ng'NRM tuzeetaaga nga bwe twayogedde empeereza yaffe egenda kubeera ku buli mutendera era nga ne mu bibuga twagala manifesto etekebwe mu nkola era n'olwekyo tuba twetaagayo abakulembeze abagitegeera ate abali mu luse olumu ne candidate Museveni ku lw'ekibiina ky'NRM. Sebo nange neyanziza mwebale okuba nti mutukyaziza wano ku Bukedde TV njagala okukubiriza bannayuganda mwenna bambe bafe aba NRM nti Olwokusatu luno mujje bangi nnyo temugaa nti okulonda kwagwa okulonda kukyagenda mu maaso mujje bangi ate mulonde bamemba ba NRM ku mitendera egy'enjawulo mu bibuga byaffe bya municipalities tekikyawa amakulu kati okuona omuntu opposition kuba opposition ne bona omulonda tagenda kukuyamba gavumenti egenda okukolebwa ya NRM manifesto ya NRM yeyina sente zegenda okutekalwanga basiibule neyanziza nnyo mukulu Terakaya ne Bukedde TV okutuwa omukisa guno okubaako bye tunyonyola eggwanga naddala okusingira ddala njakwebaza muganda wange Simeo Nsubuga webali kuyita mu kalulu bannabusujju tutandike twali twasigalira obutafaanako nga bano ebusujju ffe tetulinayo municipalities kitegeeza ffe tulina okulonda okwaffe kwanga mwenda mugende mulonde abantu bammwe mubamanyi bulungi nnyo saagala kumenya mannya naye abantu mubamanyi bulungi nnyo tubalonde bajje bakwasizeeko President Museveni ng'enteekateeka bweri naffe aweetaaga akaama nga muganda wange bwayogedde tujja kakuba ensi yaffe etambule Uganda yesooka ebirala ne bigoberera tutambulire wamu mujjukire